Mbese bannaffe ab'ekirambula be babadde batukulembedde mu lutabaalo olwo era kyamukisa mulungi nnyo olwaleero nga ne difensi w'ekirambula ankoze bulungi okubanga waali kubanga nze bwe batandika okuggala ekkubo eryo ye muntu omusaale gwe nasooka okkubira essimu n'antegeeza bulungi nnyo ensonga nga bwe bazitegedde era kansala Benya aziyingiddemu okukakana zigenze wa chairman LC3 mukulu Kiroli naye n'azikola ki n'azeetabamu naye okuva lwe yazeetabamu mukulu Kiroli alinga yasaanuula oba eyaddira ejjinja n'alikuba mu njuki olwali okubiyingiramu omukyala kye yakola kwe kuleeta ab'emmundu era wootuukidde ng'abantu bano bebadde ngezaako babadde bagezaako tuwa obujulizi abaakwatibwa ne babatulugunya ekiro kubanga bakozese ekkubo eryo waliwo emmundu ezi emmundu bbiri kaakati abantu babadde bagezaako okuwaganya ne gye babadde bawaganya kaakati bakoze eki baggaddewo ekkubo baalizibidde ddala sebo wootuukidde era tulina essuubi ly'amaanyi nnyo koze tukulaba ng'omulokozi agenda okutulokola okulaba ng'ekkubo lyaffe eryo likola ki liddamu liggulwe tusobole okulaba nga tufuna obuyambi oba n'entambula ey'omu bwangu mu bufunze abantu baffe babakwatidde awo babatulugunyiza bababonyabonyeza awaliwo abavubuka abamu babata ssaawa 8 gwa kiro naye nga baali bayitawo ssaawa 2 ne babakwatira awo ku gundi era bwe bujulizi bwobadde osanze wano nga waliwo abantu abadde bagezaako abatulugunyiziddwa kwani nani waliwo omwami Nyanzireewo ne wabaawo ne mwami Galiwango Brian ne wabeerawo n'omuvubuka bamwita Ntale tannaba kutuuka wano Ntale Vincent abo be bamu abatono be bakuttaawo ne babasuza kumpi ku mutalo ogwo okuw'ekkubo eryo ssebo Ntale Vincent so mu bufunze bukadde wange abo bateekebwako balinawo ekkomera eryabwe awo bakola lodi buloka akawungeezi ne bakwata abantu mukulu Nyanza abadde wanawo obujulizi tebamukwata ku ssaawa 2 era enkeera yamuyamba ye difensi w'ekirambula okugenda amugireyo eggaali nga bagimugjeeko ono Brian bamukwata ku ssaawa naye 12 kawungeezi nga mbe wabutungulu osuubula 12 kitundu bamaze okumpa eddakiika 40 ate era ekyanyamba waliwo abajja okunta babawulira amaloboozi g'abasajja awo ne banta so bwe bufunze ssebo ow'ekitiibwa MP Kyabugga nga bw'omulaba era nga bw'omumanyi tubadde tulina ekkubo liringa lirimu weewaawo lino eryokubiri eriddayo era nalyo likyuka bukyusi ne liddayo naye nga tulinawo obuzibu era nga tulwanagana okubeera nga tufuna amakubo agabotola okuyunga mu bitundu ebyenjawulo ssebo olumu walirambulako naye twakola bulungi bwansi twatwalawo mani power ne tugenda ne tugezaako okutinda omuggo ogwo naye twagusaako bibridge byaffe byambaawo sofa tulabe ng'abantu bakola ki bagezaako okuyita kubanga ekkubo eryo libadde lituyamba nnyo era lituyamba okuyitawo okugendako ebubuubi waliwo kakalwaliro ka gavumenti abantu bagendayo okukola ki okufunirayo obujjanjabi naye wakyaliwo obuzibu nti weetaaga bigoma twasaawo bibridge bino ebyegundi ebyebibaawo naye biri temporary obudde bwonna bigenda kuvunda kubanga amazzi gayitawo bijja kukola ki bijja kubanga bigwayo so naye ekkubo tubadde tuligezezaako ku bulungi bwansi nga tulitinze era sizoni eno yonna ey'enkuba abantu tubadde bayitawo ne bakola ki emyala mwegiri twazisaamu emyala ne tusaako ebibaawo byaffe libadde litukoze bulungi kati eryokubiri tulwanagana nalyo okulaba nga nalyo ligguka wa butungulu ekkubo lino eriggaddwawo abaana basomerayo ssebo n'ebigambo ebyo kyemmanyi nti kootuuse wano tujja kusaba mu buli ngeri yonna otuukeko ku kkubo eryo ssebo eryogerwako n'abantu abamaze okuggalwawo njagala ssebo nkwebaze olw'ebigambo ebyo olw'okuba nti tulinawo obudde butono ate era ngenda kuba nga nzizayo kirambula batuweemu firimu yaabwe asobola naye atulambulemu kyamanyiiko tukigatte kubanga eri bayinza okuba balina amawulire
amalala ne tugagatta ku gammwe ne tuvaawo ng'abawuliriza sayidi bbiri. Okay, katwanize defense waffe ow'ekirambula kulembeze munnaffe kati aliwo mu lwa ssentebe. Neyanza ssentebe n'olukiiko lwo atuuze b'ekyabugga mwenna mwenna sebo MP ekyamazima nsanyuse nnyo kuba kanchwa nti gwe mukisa gw'ensooso okufuna okuyimirirako mu maaso naye kindaze nti ekyamazima omanyi nti okubeera mu ntebe gy'olimu bantu bano era singa abakulembeze abawansi abalondebwa obululu twali tumanyi obuyinza omugaso gw'abantu bano oba oliawo buli mu mbeera twayibaddenga embeera ekwata ku muntu tuvaayo n'amaanyi gonna gonna oba kutukulula kuvaako ddiba ne tukkiriza ku lwabaliwa so nga tutuukira ku ensonga z'ekkubo eri ekyamazima zindeetedde nnyo obuzibu nze ng'omuntu era nze omu ku bantu abali ku lisiti ey'okukwatibwa ku kkubo eririwo kuba kwolwo olukiiko olwaliyo ssentebe tewaliiyo defense wo yaliyo n'abatuuze baaliyo ekyaleeta CID bamugamba nti defense w'ekirambula ye suspect nambemu ye yakuliddemu buli kimu okutema seng'enga aliwa so bambikolo nali enfiiriddwa jjajjange nga myenze luweero ate oli lwakuba nti naye tuva mu kkubo limu nanga nanjiirawo omubiri so ekkubo eryo nasooka kunyenyagana mukama wange ssentebe lwaki nti naye mulaba si kumwogerako bubi naye yankola bubi lwaki nti eyasooka ofuna meeting n'abagagga abo ku by'okukyusa ekkubo kaye bw'ajja n'abinyinyonnyola ne mugaa ssentebe olimbi ekkubo si liryo bwe baali badde baaga okyusa ekkubo waliise olukiiko abatuuze b'ekyabugga ab'ekirambula n'ab'ewa butungulu kuba erosi ezo zonna eryo ekkubo libagabe abatuuze b'ewatungulu bonna bali mirembe bakozesa kkubo abaana abato abava eno bayitawa so ne mugamba ekyo wakoze kibi nanga ku kyapa terikola ki konze nno teririiko naye mu kugulawo yagula teririiwo obanga weebiri naye muwa ekyokulabirako ekyange honorable oyita wali ewange ndi waggulu awo kuliraana mugenzi mukiibi naye mugamba olwo oluguudo ebyapa ebiri ku kkubo eno tewali kyapa liraga kkubo eno era akaapa akayikennawo akato kabuuka oluguudo ne kaddawa enewo mugenzi mukiibi nange ensibewo so bwe byabeera bweru ne tonnyoga ne mugamba kooti y'abantu tojja gisinga bakole twalagaana kituufu bano bankubiranga amasimu nentambuzanga bwe nagezaako bitambuza paka ewa ssentebe 3 ne tujja bwe twali ku gurawundi ekyamazima abagagga ne babanga abatuwa ku ssuubi ng'ekkubo balireseewo nti kakati balina akaala ke bali bagabye naye nga tekagguka ne bakwasa ssentebe 3 nti ayogere ne Haji neiba waawo oba oli awo agezeeko okugaba naye akafo ko Haji nze sirina kifo kyenkola ki kuba ekkubo ly'abantu likoze libaddewo tetunoonya teekawo kkubo olwedde ekkubo likoze eki libaddewo kati ate ekkubo lye munsaba lyaki n'abanga yeyagaana ko nze ekkubo ly'abantu libeerewo bwe baba naatufunira ekkubo eritusomosa then baggale we bakola ki we baagala ekyamazima okuddamu okuwulira nga tubazeemu ddikola ki n'enziramu okugamba bakama bange be nali neesize nti oba oliawo tutambulira mu kisinde kyekitya bammalamu bumazima kuba ssentebe 3 yatuuka okunga nti mutuufu eryo ekkubo liri mu bukyamu nawe linakola nsobyo okubyenyigiramu era nabijja kunsibisa na bwereere otegeera so mukama wange nensigaa nange mu bbanga naye ng'ekyamazima tuli mu kunyolwa olw'ekkubo eryo naye nze mmanyi kozze oba olyawo ekkubo lyaffe linaakola ki tweyanze nnyo tweyanzege defense okuva ekirambula oluŋŋamizza bulungi naye kati kanyanirize omukulu Tone ate ajja kutuyitira MP waffe kubeera ng'ayogerako neyanza nnyo ssentebe
abatuuze b'Ekyabugga, abakyala, abaami, abaana abato, abavubuka mwenna tusanyusa okubalaba. Mu maaso gammwe Ssembatya Tony naze nyamba ku mubaka Robert Ssekitoleko ku mirimu gye egya buli na buli. Ssebo omubaka mukama wange natuuse dda wano era kyenkakasizza nti abantu ba wano bansonga. Kuba natuukidde wano eno amawulire gaatuuka leeti ku ssentebe era ne mumusiŋŋaana omukyalo oyo ne mbabuuza baŋŋaamye nzije wano waliwo obuzibu mukama wange ssentebe buli ku kkubo. Obutuufu abantu bano bonna bonna abakuŋŋaanyiza mu ddakiika 3 kitegeeza bamuwulira ssentebe. Nagala okwebaza olw'ekintu ekyo okunga abantu si kintu kyangu era balina okubeera nga bakola ki nga bakuula ate nga n'ensonga yaabwe ddala beba abantu baffe ab'omulamwa. Era ekitwogera nti banaaba bamulamwa bajja kujja era okuba omulamwa guno mukama wange mukulu ogw'okutaasa abantu bo abaakeera enkya abasimbula yino okulonda ssebo babonaabona obwedda amazima gempira ku bakyala bali abanyumizanga bagamba abaana babwe tebakyasoma ekkubo besigazizza okuyita okugenda babitungulu balina kuddayo paka kasitamu ate wanini ne bagamba okugjako ng'obataasizza nosobola okwogera n'abantu abo n'abagulira ekkubo eryo banga ina ebyenfuna bali mu bwavu obuyitirivu kubanga abasuubuzi balina kuva eri ne bajja bagulako ebintu bafune akasente mu nsawo tekyali musuubuzi n'omu asala ku jja eno era bali mu bwavu. Kitegeeza ekkubo eryo lya mugaso nnyo ku by'obusuubuzi otumbula ebintu byabwe wano. Era si mukama wange mu buufu obusijja twala budde bungi awali engoma ennene ate ntakola ki mukkirize bassebo ne bannyabo bayitire omwagalo w'abantu Honorable Robert Ssekitoleko omubaka ow'ensonga. Ssebo mukulu Tony Ssembatya, ssebo ssentebe w'Ekyabugga, difensi waffe w'Ekirambula ate ng'okiikiridde lukiiko olwo, mukodomi wange ate nga munaddiini, nnyabo omuweereza ate nga omusomesa era ne musomesa waffe, abataka ba ssebo ne bannyabo, kyemmanyi nti wano waliwo abalala banyumirwawo essaawa zino naye kati tutaddewo embeera ate yakutaasa birala. Nze Ssekitoleko Robert mutabani wammwe muzzukulu wa mmemba wa paalamenti ow'ekitundu kino. Nina ebintu bye ŋŋonzezza mu bulamu bwange kyekifo kino kubanga essimu nagiwulira buwulizi. Oli yankubira ssimu nanga ssebo twalumbiddwa ekkubo lyaffe lyaggaddwa konze obudde kandabe bwe mbunyiga we naalwana nabwo mbufune. Okuva olwo ne ntandika okutoba n'ekkubo okulaba bwe mbawo obudde. Bwe nali mu kuziika ku biyinja ewabakamali naga nina amawulire g'okuziba ekkubo ly'Ekyabugga naye ku bbalaza nzija namaze oddusala oba ssaawa mmeka oba mmeka ŋŋenda kujja. Nabadde ate ndi awo ekyampogola nayo nebaayo ekibasuka. Eri omulamuzi naye yagula ettaka abantu bali ku butaakye bazeeyi ba myaka 9 ba 8 bali awo babagamba abamu baatuukawo mu gwa 5 babagamba banoonye we balaga. Nembuuza oba kati nkole ntya Kyabugga neetaagisa neeno ate nze siri muntu wa kutuma. Njagala nnyo okwetuukira ntegeere bulungi kyekirigenda mu maaso. Naye olwaleero wendi olw'emirimu egigenda gigaziwa kati nina abayambi bange 2. Kuliko Tono oyo Ssembatya n'omuyambi omulala gwe mumanyi era omulala bamuyita Makaawa John Bosco. Bajja kuba bajjanga okukola nange era nabo tebajja kuyitawo kuba si be babaka. Balina kukola ne babaako we bakoma kuba nze ndi ku kipande bo tebaaliko. So kati omulimu ogusinga gwange so bo gwabwe gwa kujja we mutumye n'akola te ripooti n'engifuna kusobola okukola. Munaakolagana nabo mu by'essente binaaba byammwe kuba nze sikkiririza mugagga walya mu bwereere era sikkiririza na mukumpa kubanga mmanyi bulungi paalamenti byempa tebisobola kumala naye nze nabisaba. Olwaleero paalamenti teyinza kumpa mafuta gatambula bbalaza paka ku bbalaza
okufiirwa n'okuziika n'entalo z'ebibanja tebimanyi ye nninda kuteeseza wali kyokka gwe mulimu gwe mwampa naye bino bwe bijja ate kati kye nina obbaddizaako bino bye mbalambika bulijjo nti ne bwe naabawa sooda ate wajja kubawo ekisinga sooda obunene kati bwe najja ne mbaga sina mafuta mu mmotoka naye nga naggulidde sooda ate we kkuba wooyisa ekyokufuna olaba bwe mbakoze obubi so kati era bwe obulira olibwanga nti sooda nga nsirikawaawo bwe nsirikawo nti amazzi nti nga nsirika kubanga edda abaami bwe baatambulanga nga wano enkoko zaasibiddwa dda n'amatooke gaasibiddwako dda empina ŋŋenda nago kati ate omukulembeze ebiro bino yaleeta so kati ensi bw'eba eri awo ate ebituluma ne byeyongera kuba ate buli kituluma kituuka kikosa nsawo bye mwogera byonna byonna ekkubo lyali badde liri awo naye limala liyingira ne mu nsawo kubanga likufitina lwaki anoonya muwogo okujja eno aba ayingiza mu nsawo yo bw'omwetwalira bajja kudembulira yewa bitungulu oba ezziroobwe ne bw'aba oli yazze naye weera mulamuleko onodda n'omulala anajja ne bw'oba gwe omwetwalidde mu katale oli agamba ogenze enkuwa zino oba toyagala bireke ng'ogakale mala gampa kati ekyo kye kituleese njala kwebaza abakulembeze kino kye kifaananyi kye nazze ntegedde baŋŋambye abakulembeze bonna baabawadde ettooke era bonna bali bati bw'ogendewo ono nga gamba bwoti bwati kati baagira dda bati kanenga nga najjira mu kiseera kizibu kubanga nina ebyalo 273 n'emiruka 47 basente baabo bonna bali wansi wa mwami Kibirango bali wansi wa mwami Sebide mwami Kiroli n'abalala nze ensonga ze balina okuŋŋamba ze zijulidde nti kati ani ti mwami Museveni yakirina kati ogwo gwe gwange nti ani atawanya nti poliisi kati nze ndaba oli agiduumira ku ggwanga lyonna buli munene yenna asembayo nze gwe mba nina okulaba bino ebyeno ku kyalo mmwe mulina okukola ze nandibadde nzija nga mumpandikidde lipondi sebo mbaka parliament waliwo ensonga bweti ku kyalo kyaffe neewa bitungulu kirambula bweti n'okonako se nenjifuna kuba bukubisimu nembuuza DPC osiziroobwe ensonga eyo genda omanye obuzibu buli luddawa azibe ekkubo yayitawo okutuuka lyayita muli lirya nnyina bwe tunaalirirayo ye bw'aba kati naye ne tugamba ekyo wabitungulu tuzibyewo twafuna akabuuzo kamu kaali kamu lwakuba yakatubuuza ffe tumaze okubuuza ebyaffe twali twagala kimubuuza yatugamba nti ekkubo eryo terimanyikiddwa mu gavumenti terimanyiddwa mu mateeka naye ffe twali twagala omubuuza ekkubo erimanyikiddwa mu mateeka litandika litya naye tetwafuna mukisa ogwo kaakati ekibonyabonya wano kiri kimu nti abantu mubeera nnyo mu kutya munnange era mutya bannange oba mwe mulowooza ffe baatubumba mu bbumba ki bannange mutya lwaki mutya kati bwe muwulira emmundu ezo eziri eyo abamu mujwa n'okusula miti waggulu ate nze bwe mpulira we ziri manya waliwo omulimu ono lwaki abakola kino kye muli mu kulaba bano be tujja ogamba bakozesa ekkubo ne bwe bujulizi bwe nnina kati nze nzize kunoonya bujulizi olumu bw'oyogerera Kampala oli ajja gamba wakyawa abantu oyo atuwalana naye ŋŋenda kulaganga 9 essaawa 11 mbadde Kyabugga ne bambuulira ensonga zino defense n'aziŋŋamba chairman n'aziŋŋamba n'abatuuze baaba babaddewo mbuulira bulungi gwe nnyabo ekkubo ly'oyogerako litegeeza ki aye bwe mutuule omuba temulaze bwetaavu bwa kkubo lyaffe ebyo nze lwaki mbagamba eryo ekkubo ndimanyi nga tulunda nte nange ndimanyiiko
nange ndimanyiko eryebututu bwe tutayitanga wano twayitanga wali wano kati awali ennyumba y'abakozi be Kabaka bwe tutamenyeranga awo nga tumenyera wano bwe twayingira wano nga tufulumira wali bwe twayingira wali nga tugulukukirayo wano so kakati awo ngolo tuyita wali ne tulega tuti kubanga tetwayitanga nnyo kasitama twayitanga eno manga olumu nga bwe twalisizanga eri eweeriya kweri ettaka liri lye tukuze tumanyi wano w'ekyapa sayidi eno naye mu kutiitira okwo bwe babayita bwe mulaba abavudde e Kampala ne bagaono ye gundi nga mutandika okusala amaloboozi mugasala mutya gundi bakutwaliraawo kati bakutwalirawo abalaba batwalira sente kati mbuno nze baŋŋambanga Lutambwe eyo talumikako ne nkwata Lutta ne mugamba Lutta bazze nga bakuwa kyejo nze nzijidde ddala nze ngenda okwambula lwaki ngenda kwambula ojooza abantu bonna abakulembeze bonna abayiikiriza mmwe abakulembeze bakeeranga wuwe najja n'abawaayo akasente kale genda eza booda ziizo oba abiri olina alaba mangi mu kifo ky'okwogera ekituufu nga tasobola ne lumumpa emanyama neŋŋenda ne twolekaganya obwanga n'abakozi be ne baŋŋamba balina emmundu n'amajambya nange najja ninawo abantu bange ne twetwala mbiro singa saali mukaka mukwolo nze nalina okubaako ate obulabe bwentuusa ku bakozi be kuba nalina ejje erisobola okubamalawo bonna nga bwe mbaagala kati obukugu bwange mu kyalo bumpa bino wammanga nti mmwe bw'obaawo omukisa gw'okuteesa kwonna nga kuzze temujjangayo byammwe byonna abamu baba banoonya we mukoma atandikira bwe bajja bwe batirasigala ekkuba olina obuli omunayogera bwatu n'abakulembeze njala basaba mma muyina we mulaga nga temuwulira emitima gyammwe si mimativu muntegeeze kyekindeesezza mu ofiisi yange kati okuba n'abayambi bameka omu bw'aba ali eno naana ali eno bwenva eno nsanga eno bitambula n'eri bitambule kubanga ekyo kye twetaaga bandaba abantu okunyigiriza kungi kubanga wekkubo mubuuza ava e Kampala n'agivuga najja n'agwa ku lw'eggayaaza n'alukyamya ewa Bitungulu ng'adde Ziroobwe n'alukyamya Kirambula n'akkirira najja ewuwe nga ye talina we bazibye gwoba otegeera otya mu kululwo nti gw'olina okuzibawawo kubanga oguze nnyo kubanga ekisinga okuwemula ne bwe kuba kufa abo abamu babatuleetera wano naye ng'omulaba afudde n'owulira n'ekimutwala okumuziikisa tokirina kuba omuntu eyakajja ku kyalo olwaleero wano buli ali wano alina ensonga lwaki ali waali omuntu ekireeta omuntu okuba omutuuze oba omutaka kwe kujja b'osanzeeko bawa ekitiibwa nabo bakikuwe era eddaffe tukuze tweraliikira nze Sandule gwe tukikaanya naye nti abo be batuleetera endowooza nti omuntu w'emyaka 6 lwasenguka najja ku kyalo nga temulinaako obujuliza be baba ebikolobero gye bava n'oyampa ekifaananyi nti olumu babakola bikolobero eyo ne bajja era eno ne babitandika nga bwe babikola eyo gye bava era kati oyo kyekifaananyi kyengendo mutegeerako era kyova olaba mbabuuza amannya agagaddayo nasigamanyi njagala nnyo okumanya yaani Saala yaani bwe mba mugoberera ngoberera omuntu gwe ntegedde bwe mpa amawulire g'okumpi bagenda bagamba oyo si ekyo manyi ayinza okuba tatwagala abo basosola mu mawanga abo bye biboozi bye bakola ki naye tetuyinza kukuwa embejja ne tukuwa byaffe nga gwozibye ekkuba abantu bayita otaddewo nabo kati abakuumi abo abasula abo bwe baayo alwadde oli ataliiwo gwakuumira yamutwala ekiro mu ddwaliro era yewe bazibye singa alwala leero ekiro bamuyisaawo mutuuse ebubuubi kakati nabo bajja eno ne bagula kati bajja eno ogula ebintu bo bayita luddawa era singa wano basanga waasibiddwa
so kati olwaleero sebo ssentebe ne defense nina kyemmanja mu bakulembeze benkulembera nabo. Waliwo akabonero k'obutayimirira ku nsonga z'abantu. Ne wali ebibanguyira ng'okutunda endagaano banguyiddwa nnyo mu abaliwo sibamanyi nnyo, n'abataliiwo mu kutunda banguwa ne sitampu zaabwe zikola mangu. Kyamaani musanze ku piki kuba emmotoka yange enjimanyi n'eŋŋombe mukubidde nalanze n'ennyimirira jjo ne mukasa ne nga muŋŋambira abakulembeze bonna si mulimu gwange naye olw'okuba banzaala kuno kino kye nina obbaddiza ne bwe mbabbidde wa olwaleero siyinza kwewaana nti ndi mwana w'ekkalwe ng'ekyabbuga babatulugunya ntudda ate nva kyampogola. Wonna bwenva ekyampogola nzira kyabbuga oba okusooka ekyabbuga okudda wa kyampogola. Ekyo kyekyantuma. Naye bamemba paalamenti wajjira mu kitundu abaasuubira okujja nti nandibadde wano nzize n'abeesudde wano ne wali bangamba alinako obusobozi era paalamenti erina enkumbuuza embuuza oyagala abakuumi bameka konza abaaki tya nti okukuuma olw'okubanga kati olina ddabuka mirembe gateekako emito ab'emmundu atunula eno n'eri n'eri nembaga ate ebyo byajja biti kyaa anti omanyi nembaga nedda ebyo sinze era emmotoka yange olaba njevugira ndala nga nzija eno muyinza okulowooza nti oba mba nina kizibu manzi gy'obbalaga okwetwaza nti yadde ndi mukulu naye bwe nzija eno tekinzijaako kuba mwana wammwe era eno mba seeki kati onale bajja luvannyuma naye seeki yasooka kati era kyembasala ensobi nti abakulembeze bange wano waliwo Wero Situ nagendayo ne mugamba Wero Situ mpulidde ensasaggewa ekyabbuga gendayo mumbuulira amawulire go ng'omwana w'okukyala atali MP. Wero Situ mbadde musuubira musangawo wano ow'ekibanyi mbadde kansala musuubira omusangawo wano kubanga naye namutumizza musangewo wano babawa amaanyi bwe baba mmanye we mulemereddwa wa nkwatewa ne bwe naaba nze mbakolera egyammwe naye nga bwe babayita ate okugaba emigaati mukeera ku makya naye ng'ate mmwe mugenda abanje muva babonaabona naye mmwe mukeera ku layini y'okugaba emigaati ng'abeeno tebalina we bayingiriza migaati muba mutukoze bubi. Era ekyo ndaba nga si kituufu era abakulembeze b'olulonda luno simanyi oba lwaki banyiigira abaabalonda kubanga baatulonda ssebo ssentebe nabasanga mu ntebe nga babalonze sirina buyinza bubagaana ku bulondebwa bwammwe ate nammwe temulina buyinza buwakanya kulondebwa kwange. Tulina gattamaanyi n'agange n'agammwe ne tutambula. Waliwo ekifaananyi ekisiigibwa ekigenda okutuzza obuzza emabega abagula abo be batuula n'abakulembeze abamu eno mmwe be mulowooza nti bali ku nsonga zammwe kuba olwalere mu pye yavaako simulirangako ku kyalo walwanira lutalo lwa ttaka siwulirangayo olukiiko lwonna luliko nsonga ne bagala yazze kuttaanya wabula omulira yazze gaba migaati yazze gaba bulangiti kati nayitawa bulangiti gyompadde nga ngenda okukola gikozesi kati ebyo byebimbonyaabonya ebyo byebimbonyaabonya naye nze njagala kujja olwaba olwaleero nzija nguluba olwaleero nze nkola okuva ku bbalaza paka ku bbalaza leero nadde ngambye jjo nanyusa essaawa 5 fakti 6 ebamunandika nabadde ngenzo babulira byenkola n'obuvunaanyizibwa mwampa ntuuseewa nabwo jjo nadde ngenzo okuwembalirira ebamunandika wennaku by'olukiiko navuddewo essaawa 5 nentuuka ewange essaawa 7 kitegeeza leero nkedde bukeezi nga nina ebbaluwa ze nina okutwala essomero ly'ewa Butungulu ery'Abambo natumye ebbaluwa yaayo lipooti etuuka ewange mu ofiisi n'okutuusa kati nze njinonya eruweero nze njinonyewa eruweero simanyi oba lwakuba mutono oba kuba muto wali abalaba nga saali badde naye ng'ate nze ndiwo Katonda nze gwe yateekako ki amafuta kati ekyo akaluubirirwa obuweereza bwange ansiigira ekifaananyi ekiraga nti awakanya Katonda kyenzizaako kye kino nti mwenna abakulembeze gwawulira ng'oyimiridde mpulidde bulungi firimu mbadde nnyo mu ntalo
ne sentebe wa 3 owa 1 nyengendo ogoberere mabega ngendo atachajja simanyi lwaki atandika bulungi n'ogenda atavuga ati simanyi ekyo lwaki ekikola era nja mubuuza kansala Benya n'abala baatulamu twagala kati kutuwa lipooti batugabe baakomawa wayinza okubanga waliwo be bali betulaba ababi nga ne bano babagamba kirala ne batakitugamba kati era ngenda kubano ngasazeewo olukiiko olugendo gatta abeeri mwenna mujja abakozesa ekkubo n'abeeno tusinkane awatugatta tutuule tugambe tuva wano ow'ekkubo naye ngenda munoonya leero era ngenda ku poliisi ezirobwe chairman Mbaka yasooka akuwe data ye ajja kujja ate olaba lwaki ngamba nammwe mbatuma mwe mutulonda kati accountability tugiwamu nze olwaleero muyinza gassa ekiyabula nze ndi bize wano olwaleero member parliament okulabika mu kitundu omwaka emirundi 2-3 kyamaanyi naye nze olaba ngenda ninga mu kuziika nabadde kanju kikulu okutaano olw'omukaaga nabadde mulumbe mu Kimwanyi nabadde mulumbe ekala Namweri nabadde Kikyusa nabadde mu graduation ye Busiika n'enfuluma jo kusande nasabidde nakigoza misa nabadde Baaja nabadde wali Mutala nabadde Tongo ku Kereziya nabadde wano n'engenda ebbamunanika n'enkuba olukiiko olwaleero nakedde mujja kutwala baluwa jijja Luweero gitwala wa prime minister nkomyewo kyampogola ndi Kyabugga ngenda poliisi zobo noonye DPC Luweero mutegeeze ensonga twagala kujja okubuliza oyo azibe ekkubo ayinza okuba baamulaga ekisooka enguudo zirina ebikanga 3 waliwo ekkubo erisooka lye bayita erya Central oba the main road oba gye tuyita feeder gy'omanya nti kati ye Zirobwe Kabimbiri nga ya kolansi n'ogamba nti waliwo urban roads tilwe Kampala olwo olw'Eriasi Lukwago n'endala bwe zityo kati wano tulina ze tuyita community roads kati olwo community terwetaaga kubeera ku kyapa kya muntu kubanga community road etegeeza oyinza n'okulaba wano ng'ewuwo bwe bayitawo wongera value ku ki n'ogamba waddewo kyemulaba abantu w'amaka gwe kyogamba oyo teryaliko nnyiniryo kino kyali kisawe kya muntu n'agamba tukole ki tuweeyo abantu bwe tubeera twogera bagoberera nnyo omuntu najja n'agamba nti ekkubo bwe lityo ofiirwa ki abantu okuyita ewuwo bwoti n'ogera wakati nze olaba olwaleero ntunula waliwo eyagula wali ewateeke leero mulwadde yankola ssebo njagala buyambi singa namulako likodi embi saali kutte na simu ye naye ku kyalo simuyinaako nsonga era namugenda ngenda kujjayo nkulabe ne bwe nina buyambi bwe nsobola okuyamba okugenda mu ddwaliro w'ebbaluwa yange amba Parliament nja gikuwa mutuuze yajja ekkalwawo n'agula wali ewateeke naye olwaleero alina ensigo emu ki ndwala naye kati ayinza okuba nga alina ebbaluwa yange gye yeetaaga emuwaako obujulizi emugamba nti agende Buyindi waliwo muyamba ne bwenne oyo laba kati ono singa wabaawo kyanjagaza oyo olwaleero kubanga buli muntu yeetaaga munne leero oyinza okuba omugagga oyinza okuba n'emmotoka oyinza okuba ne bawala babalina amaanyi oyinza okutuuka ku olwo n'ogenda ofeitingira mu nnimira n'okulengera bwannagayo yaziba ekkubo n'akulekawo seba osobola okufa ekyo kyo njagala nakyo tutende nga tukirowooza nammwe njagala muyimirire muyimirire mutya ti olwaleero mbatuma genda ku bangi gali wanga mpadde lipooti nnungi nti ye bamusiba nako era njagala kubuuza emuntu ezo nga zinajja ku kitundu fact waliwo n'eddala gye bayita farm road nga bw'olaba omuntu ng'alina farm gavumenti nejja n'ekolamu ekkubo olw'okuba abantu bayitamu eyo farm road nayo gyeziri kati omulimu gwe nawe gujjira weewala nti nammwe kati mbatumye ku bangi olwaliro njagala kusawo pressure emmundu kati jjukira bategedde mulimu n'abali muno nga bamumanyi nga basirize naye kati magambe kati leero emupyazze ate sijja ku lutalo netera ku sikomya lutalo mu kkubo olwange ntera nnyo bwe ndutandika pa tukkirira paka kubanga sijjako kigirabo bennyini abo amaaso gwe nnwana naye kyampogola mulamuzi era abayomba gaibwe munaabanga sinnabalaba mu vaibu
nja kubaleka musooke babakunye naye munalabanga nammwe mulinayo ensonga nange njayimira nammwe mubeere wali mbasange nga mufumba obuugi nga munninze mulaba situuka naye nga mufumbye obuugi munywa oli amanye ekyolwanira kikyo ekyekkubo lina abaana okusoma oli bwanalabanga tulinze kenale baluddeyo oli ajja kumanya temulyetaaga ye kati bwe mbasanga mutudde bwe muti ku nsonga y'ekkubo n'ayitawo bw'abuuza nti onale baali ku kikuca kkubo lye baaziba kati nze eryange natandise dda era kati oluva wano enipoota gye ntwale poliisi eziro mugambe poliisi njagala lukiiko oyo ajja mbuulire ye nga yekkubo bw'aziba ye we yasanga baba kuzibawo naye yaliiseewo ggola gy'alaga ekyo bw'anaakinziramu nange nja kubaawo era bamumpitire abeerewo awo nanga ŋŋamba oba yeetaaga kulimugulako tuligule ye naye taliyitamu naye taliyitamu ano oli awalala yewe ayite nayewe naye taliyitamu taliyitamu kubanga ajja kuba talyagala kati ekyo ffe twesonde tuligule anoonye naye gyayita eryaffe naye taliyitamu ekyo nakyo tugenda kikkaanya bwetyo bwe nagamba ab'ekisaawe Wabutungulu nti ngenda gula ekisaawe kino naye nga ngula si kuteeka mu linnya lyange temuliteeka namu kubanga oli omwana wange ayinza otuuka mu maaso n'alowooza kitaawe yassa alina okugenda azinoneyo nagamba ke muwandiike endagaano balooya nga mugamba tugulidde kyetume community etegeeza alijja aliwo neeyafa kati naye yekkubo kati si byakwogeramu bwogezi n'endagaano tulina ovaawo ng'ekaabye kubanga omuwala wayinza okunyiiga nebba najja naye n'aziba nitwegayirira omwana n'omuzzukulu n'omukyala era bino si byakutuyamba weraba bwe muŋŋambye bwe baayambako obuyambi ate ne bamala ne baziba kati luno endagaano ekole ki ekaabe oba si ekyo ate tukwate oba mubadde muyita newafunda community road etegeeza nti ali eno n'eno lina okubwako ebipimo tugende tulisaawe tugende tuliguse kubanga bwe tulireka mu kkubo mulala ayinza osavuwala ng'alaba weetaaga okukola weeki otuuka Saara kye yatukolera Saara omukazi Saara tetulina kye tumugambako yatukolera kyali kirungi ye yali atandiseeko yatandika bulungi yasiba eno akakomera ne saidi eno akakomera kati bano kye batuwekwasa kiri ekintu kimu bagamba nti ffe bwe tuyita tubba ebintu byabwe ate nga abakozi baabwe be babibba ne babitwala yawalala kakati olaba banoonya nsonga Saara ye yasiba eno n'asiba n'eno era kiraga ekkubo buduudu baŋŋambye emmundu ezo okuba mu kitundu zirina okuba nga DPC azimanyi era njagala mukubira simuwa emmundu eziri mu kitundu kino ezirina n'ekkomera ziva luddawa enaka ye kamale n'omufuna sooka onotere simuya kubanga waliwo emmundu eziri muno bayinza nozibbi sente nga tetumanyi kubanga eba okutta abantu kati malo kikwasaganya wano wennyini Nsonyiiko Katonda kibandi wadde enkola kakoozo wange Bwana DPC gendi mukulu mujebale nkunoonya ensonga 3
waliwo eyiyo waliwo ey'omukolo gwe wandeseeko kati nina endala ndi mu kyalo gye banzaala ekya Bugga eriyo emmundu bbiri kubanga emmundu bbiri mbu zikuuma kkubo lya muntu lyeyaggala simanyi muntu waggala kkubo ly'abantu bwatuuse ngeri y'emmundu bbiri kati kyenjagala omanyi nze ndi ku leve enoonyoocola naye kati mwemba noonyanga baganda bange kati nze kyemmanyi kati kankwate gwe mpitawo mangu kubanga eziroobwe boogere nabo kubanga bakwata abantu balina bo n'akaduukulu kaabwe mwe basiba abantu kati simanyi bo bajjayo ne bafuna olukusa olw'akaduukulu oba bo internal affairs yabawa akaduukulu balina emmundu bbiri baliwo ne bayitawo kya Bugga so njaga kya Bugga mu luka gw'omu Kibanyi ekkubo lye baaziba lye balowoozaako kusaawa emmundu ezo liyunga ku ggombola ezirobwe ne bamunaanika kya Bugga so kati waliyo ekinnuma ennyo z'emmundu ebbiri kubanga abo be batukubira poliisi bali eno bali ku faamu era nze wendaga kati kubanga we bali naye ng'omulimu gwabwe gwegwe era gye ndi bw'owulira nga bankubye amasasi nze nabimanyiire kati nze omulimu gwange mbamanyi nti abo bamanyi nabamanyiire abaali oba noono bani kati omulimu gwange nze nnumbye kati bw'owulira agavuze eno omanyi poliisi ya Butungulu engeri gyeteriiwo ndowooza bano nabo ne batwala advantage so kati ssebo ofiisi yo neekubidde enduulu saagala kulowooza nti nkolera bweru w'amati kya Bugga mu muluka gw'omu Kibanyi so eyo nno ssebo kati eyo gyenva ye lwakitula yange kati ssebo yeeyo ebibaawo byonna abantu kati njagala arrangement yo kati ombuulire gwonompa amagezi nze abatuuze bampita ng'omwana w'oku kyalo eno soogera ng'emu nsooke nkuleke wekali dipisa ŋŋambye ekyo kikulu nnyo kati yagenda kukola ogwa ŋŋambye kati egenda kusooka noonya ogweyo then kati mujjuke kati awo kigenda kuyongera jjiya kati jjiya yakyo bw'erinnya n'abadde alowooza nti mwakoma kati ekyo kati aŋŋambye asooke ye amale okutereezaayo ekkubeere baba kati manya ajja kujja bajja kati n'abeena babadde babaleweweeta ng'abasajja abo bakumi bajja emmundu ezo zisooka luwe kati jjukira poliisi z'ebusiika ze bakuba bantu bwe batyo bwe bava eno ne babaleeta mu kitundu so kati ekyo nze ntandiseeko kati DPC agenda kutandika okulaba kati nze nange eno njagala abeeri n'abeeno amawulire gonna kati tukuŋŋaane bwe tunaakuŋŋaana twagala kulowooza nti kwolwo tugenda okimala n'omulala kati kye tuli mu kukola ajja eno tajja kuddayo kujooga kubanga ekitujoogesa ajja bw'asooka n'aba nga awangudde kitegeeza n'addako ajjaga abeeyo ne bw'okola ekyo so kati ekyo manyi tukitandiseeko kati njagala abakulembezemu abaliwo ebintu ebimuleme kwemalirira bwe mulaba muzitoowereddwa mutubuulire nze ndi mwangu nanafuya ekifo ky'obubaka bwa paliyamenti wano nga bw'okiwulira kubanga seetaaga nnyo kutuuka tekuvunama seki taata teriki era olwaŋŋamba neyaŋŋamba saamumanya linnya yali gwe nze nakwata bukwasi ssimu neŋŋamba kati mbiwulidde kubanga ono yanoonya ku WhatsApp ye yatera okunnoonyeza ku guli naye ono nawula sinona kiri kitya konze ku balaza akati kyenjagala ekyatukole kati na kino kintuma kuli nekkubo lino tulyongeremu amaanyi olw'okulyagala kubanga n'abasaalimbi nibo bayinza okujja ne balitwala kati nalyo tuliteekeko laavu oba olw'okusatu lime kuba kati nze nali nninda kuŋŋaga kuba najja ku ssomero wali
nembako bye tukkaanyizaako ne mbagamba bwe munaanoonya nalina omulimu gwa kunoonya ingini nammwe nga tukolera wamu tulabe ebigoma byetaaga bimeka byetaaga sayizi ki mbinoonye kubanga ebyo nsobola obbigula nga nze mu kifo ky'okuba wa sooda oba omwenge ne ngula ebigoma ebyo kyekyali akalagaano kange naye ndaba nalinda siwuliranga lipooti olaba nze wange kyovola sikiriza mu kutumiriza abamu mujja babiri nga gwozze naye yalemu abamu sibange mwe mubalabira mwoyo gwa kulooza seeki waffe naye ng'akola bwengwa kubanga mwe mulowooza nti kwomuwadde bwetyo biwedde goberera olaba kyova olaba bye neeyamye mbyereta sebe engoma olwabirimu ennyagoloza nali saagala kuwumula wanga naye era nagamba engoma zange kanzeeteekere kabangali nzituuse era sebe n'omukulu namutegeeza nti mbaka engoma zituuse so ekiraba nandibadde ndowooza nti ntumye naye nagamba engoma zange kanzeetuusize kuba ekyo kyekizibu era sebo njagala ssentebe tuddemu tuteekewo olunaku lwaffe tugguke twekyo ebigoma ebyo bwe naabitegeera sayizi ebyo mbigule mbiteekewo manye nti ekyo kyensobola okukola kuba nze nina obuzibu bumu eri abakulembeze abadde mu kitundu muno ng'omulimu gwabwe kuleeta mugoyo olinnyeko oseerera ogwe weebaze kati egyo gyotadde ennyonnyola abantu bye tuyitamu n'ofiisi zaffe tuzikozesa tutya okuyamba abala ng'obadde minisita oba obadde memba paalamenti olina okuwa accountability kati olwaliro mu mwaka gwange ogumu n'ekitundu wano naakaddawo emirundi egisukka mu 3 ate ekyakomawo nawalala nesijja kubeera eyo nga musamize nti banankubira nsaasi nentegeera ebitawaanya Kyabugga nja kutegeera nga muŋŋambye wano waliwo obulwadde n'obulemu tukole ekyo kyembasaba ekyoluguudo mukitwale ng'ensonga nkulu kubanga ebububi ku ddwaliro wano waliwo amalwaliro 3 waliwo bubuubi waliwo Nakigoza n'Ennambi baagalako limulifuuka omwaliro ogwokusatu bano nabasaba dda bakuba ebbulooka tuteekewo ennyumba z'abasawo be nakwasa obuvunaanyizibwa ne basirika kati olunavanga gaseeki teyatuyamba bwe nakwata mu kiteme nagamba mu kiteme ne baŋŋamba tuzimba ddwaliro sebo tukuyise ng'omwana waffe ne ŋŋenda mu kiteme ne mbaga eddwaliro nti awo nfiirawo nentuukawo ne mbaga mwagala kinti seminti ensawo 10 nenzitikka ku mmotoka nenziteeka mu sitoowo ne mbawo emitwalo 5 egy'okutandika okuzimba baali baŋŋambye bye babirina nze mbajamba n'okutuuka kati seminti yayonoonekeramu ne baŋŋamba era abulako bubuze miliyoni emungi bawe ey'okuzimba bamulina nenjongerayo kati olwaliro ne baŋŋamba abavubuka b'omu kiteme nga basenda kisaawe ne bantegeeza ssebo twagala kusenda kisaawe kyaffe kino nino ettaka bagenda ditunda neffe diwonya tuteekewo ekisaawe kyaliwo ne mbagamba nze kaŋŋende ewa mwami wa Kabaka twongeremu n'agamba bagende maaso ne bagenda ne beenoonyamu essente ez'okusenda ne mbagamba bulako meka nti miliyoni emu n'enjiwa olwaliro n'omuddo baasimba be nawo oluvannyuma ab'omwoyo ogutwala ekitundu muki abankotogera kati oyo gojja okujja naye olowooze wamuwadde ebintu byawe kyajja okukola kwe kumutereka nga seminti ne kalaala oluliva wagaseeki teyakola ye yakoze eki naye gwe wagulako ne seminti byenneeyama ekyabugga ngula Kyabugga seminti nagula namugula bbanga mwadiweya yennyini eyamwami Sebide wennyini we namugula ensawo 10 ne mutikana ku mmotoka ya mutabani we ne mutwala ku ddwaliro nga mwami Sebide yalina okulaba omulimu ogwo bwe gukolebwa olwaleero byonna gwe nabikwasa terina ekimu kyakole bwe baaniriza owaabwe eyagwa nga bakeera wali nga bamufukamira mu maaso sebo ng'osinga kati gw'osinga nga otuzza mabega kubanga bba bakwatira mu nsawo n'abawa akasente kati olubawo akasooda nga balowooza nze mubi ate nga nze byenkola bye bituufu kubanga olwansonga ne bwe naakola bitya ne bwe naakuwa omugaati ng'olwaleero tolinawo ojja kujja kuba nze kyenina okukola kwe kuwa beekeeri olwaleero bampisa ekkeera ku lw'omukaaga ekibiina ekya Kereziya ekya Kalitaasi kyekolamu omulimu kigenda kuzimba ekyuma kya kasooli babulako ssente kati gye tugenda tuzinoonye
kati ekyo kigenda kuwa abaana emirimu ku kyalo n'abakasooli baleme genda wala kuvuga ngendo omulimu gufunibwe. Kati olwaleero ekyo ng'ojja ate nga nkuwamu mugaati. So mbeegayiridde awe tuba tutunula ennyo. Kati kyemmanyi ekisinga ebbeeyi kati kye tuliko kya luguudo. DPC report jampa kati yegendo bagamba njagalayo ku nsonga bweziti mba njagalamu abantu abalala b'entambulizaako amawulire sente bayinza ogenda ku buvunaanyizibwa. Njagalayo omuntu nga waali ate buli omu olina okubeera mu kino lwa nsonga amawulire bwe tugamba nti kitulina n'eŋŋoma ze twabanga nazo eyo gwanga mujje tulumbiddwa. Evuge tetwetaaga na kuba simu. Evuge bagaye nti olaba bagikubidde ku kisaawe waliwo mutawana gundi bamukutte. Ono bwe bamukwatira mu kkomera ly'abali gwejjayo eŋŋoma nti mugerwako gwanga mujje bwetu banawulira ng'eno twogera eddoboozi eri teri muntu mulala agenda kuddayo bajooga. Ekyo kyekyeta eŋŋoma eddemu evuge kubanga bajja tuttamu omuntu naye nga tuli eno tutudde tulinda simu nakubidde teriiko. Kwata eŋŋoma yaffe entono eyo gwanga mujje tujje wano. Ekyo tugenda kuba abalabe baffe nabo bajja batutya. Kuba oli bw'anajja ekyalo ng'akitidde ajja bbawo ekitiibwa. Ne bw'anajja atujooze ajja kujaga abeeyo oyisambuyisa ne bw'oziba kkubo teryanyiga. Ekyo kati leero we tuli era mumugamba abali wano nga babe nti olwaleero oyo tumutandise paka lwanaliggula oba ayagala oba tayagala ajja liggulawo. Ekyo olaba Kabaka yabadde akyusa kkubo lya ku lubiri yamaze kulima ddala bw'ati n'atuggusa bekku n'alyoka ggalawe. Kati era yaligambye ettaka lyange munoonye we muyita naye Kabaka yamaze kutuwa kkubo n'alyoka ateekawo agati kati muyitaawo nga wali abalidde akambe kati nange ajja mpe kale kubanga nze saagala era tebaŋŋonda era batugambye lwaki mwabuusa okugenda eyo bwe babagambye kakati nze ogwange gwe guno kati leero mupisi yazze kati ate ekirungi n'amateeka ge nasoma ge mmanyi obulungi teriiyo ogamba nti eriyo ekkubo. Olaba omuntu amazzi gano gavumenti geekuwanga gabuuka wano ewuweerejja ne gatujja kuyisaawo waya y'amazzi kati tuweeko olwo obulungi bwekya awo tuyita easement. Ekikondo ky'amasannyalaze nga kitawo era ogenda okulaba nga bayisaawo olw'obulungi bwabala gye galaga gwe bw'onoogaana n'ofuna ate oli ekikondo kiyunga ku kinnaakyo. Kakati ebyo bye bituleeta okuga nti buli muntu yeetaagaani munne. Ono atugambye defense nti ekyapa kye kisala n'ekkubo nayaggalewo. Kati ebyo byanguye nze omulimu gwange kati nzize kutegeera n'abaakosebwa mbafunye ebyo bye mbanjagalira ddala era mwebale butasirika. Kati oyo olwaliro we bunaakeerera kyemmanyi bagenda muga nti omusajja akulumbye muzibu nnyo ŋŋenda mwogerera buli wamu ate ne bwe biwandiiko nabyo mbitambuza ajja kujja yekka mujalaba nga bagamba yaguddewa kubanga naye ayina abaana eyo gye bayita ewaabwe nga bagenda okusoma. Lwaki yeekyo batokirowooza waabwe ebyo ndowooza kati omulimu gwe tusigazza nze gwagenda kugoberera kubuuza sente bwemwe mwinawe mwawandiika nga mwinawe mwakkaanya mutuwe tusomewo. Anti baniŋŋambye waliwo ebyayogerwa ne bagamba tuwadde bati baba waliwo we baawandiika tuyinza okujja ne tugaa nti omukulu yawandiika byali bigambo ekyo kimu. Oluvannyuma abaawa ano kakati nze ogwange gwegwo kati ndowooza abakulembeze munaatulabiranga ku bikolwa byaffe. Kati nze olwa kyobulaba ogenda n'ogamba otuuka ewa RDC n'otuukayo n'omugamba owaaye kyekale najja naga nti gwe mutuufu ddayo olime wayita ennaku ezi ate yajja nagamba omugagga muwulire
omugagga tasaga gwe yagambye ddayo olime ate yajja naga omugagga muwulire kati olwo n'ogamba kiki kati nze ebyange nteesa okola kituufu kasita oba nga toli ku kituufu ne bwemboogu ne wennawe noja ejange kyekyo bwe liba kkubo liri wali lirina kubanga lyeryo wakati nze ogwange gwe mmanyi obuzibu temanyi oba emmundu yazza lwa kkubo kuba ekkubo teririna kyakko oyinza oba yajja kukola kirala nga alina omulimu omulala emmundu gwe yajja okukola okukola kati awo nze weŋŋenda ensonga yange okatonda wajja okuginyamba wejja okuyitira kati awo yegguke era n'oyo ayabaleese abalutana bamala babatutte ne bajja empinguka neŋŋenda kakati ogwo gwe mbatumye kati bino ŋŋenda kwewaamu lwaleero nankera kati ŋŋenda kunoonya siwe ziroobwe kati ŋŋenda ose ziroobwe omutegeeza nti waliwo ensonga eri ekyabugga kati mwendi gigenda empola kubanga gigenda empola kubanga neera bwe namugamba ku ttaka nembagamba waliwo Amosi oyo namugamba Amosi yaliwo nemugamba Amosi okoze ensonga nnyingi naye Katonda ayinza oba yakuwadde nze nja okujja wano genda mpola ekiyiiya ekyekiyiiya lwemawaya nemugamba nti ono ye mumunoonyi waalaga era taliiwo ezziro n'abalala bwe batu kati ŋŋenda genda omugende nti eriyo mwaŋŋambye abantu mwabanyigiriza mwe ne mukola ekyammwe mwemma mwali ebyammwe kati munaabe engalo oli mumwetondere kubanga nze saagala ssente nze saagala ssente nze kyenjala yalakola kituufu kubanga eri temuntumangayo okulayira era yo naabeewuza seeki tanagaggawala biki eryo neyankubira essimu onnanga seeki kati onootugamba otya emyaka 5 nga giweddeko togaggawadde banno tubawulira bali mu ddiiru bakuba gwe tokutula onookolwa tanemanga temwantumagaggawa kati ekyange annuma olwekyo kyekyo kyenjagala ekyokubiri mumbeerera eddoboozi bw'owulira we tulaba ekitagenda bulungi mu ntegeezi kyobola ennamba yange nze nsembayo okwebaka nze nsooka okuzuukuka nze nsembayo okwebaka nze nsooka okuzuukuka kati era olwaleero mwemma muyingira obuliri feeno nga tutandika butandisi kati olwaleero eba kineetaaga na luweero kati dipiso genda omulaba era njagivuga bulungi kyenva nagula edduka nti weba neetaaga ddakiika 3 luweere ziba zeezo so ogwo gwe tugenda otandikira kati olwaleero nze ŋŋenze kutandika kati bwe mawulira amaloboozi ge ŋŋenda obbaddiza kyemmanyi dipisi lwajja okubanga wakola okunoonyeza ekikwekweto kya ekijange wekikutukira kubanga kwolwo baba bajja okunona ab'emmundu zaabwe n'okumanya nange nina okujja tugende kubanga aŋŋambye kati leero togenda nze kansooka enkola ogwange kati kitegeeza ajja tukunga tugende ku olwo balabe omulimu guli gutya nange nina okubaako oba n'abandaga nja bisazaamu nja bisazaamu kubanga ekyo kyekinsubirwamu so ogwo gwe mulimu gwe neeyamye nze ŋŋenze kutandika tone olina okumanya nti bano kati nabo bwe batulaba bagumira kufa era kyobola bwe liba sasi lina kusooka kubwanze bwe kiba kiso balina kusooka kutema konze mutwe nengwa wali so si bano twasooka kutema ono balina kusooka kutema ani kati awo wali so manyi bulungi nti omulimu gwaffe mutono mu butono bwagwo kugabana nti kati olwaleero leero lwe neewadde okutuuka olwokusatu kino kirina okuba nga tumaze okumanya wekiri kaleero nankya olwokusatu tulina okuba nga kimaze okumanya wekikola wekiri wasaagala tekiwabudde bungi bangambye batemamu lumonde kituufu batemamu lumonde eri okuva ku Saala kuliko abagagga kuliko omulala Tinka bwe yawulidde kino kati eri okuva ku Saala kwennyini yasimyewo ebinnya biringa ntana biri ebyo bibiri ali ku bano yeegatta ku bano Tinka yaguzo firimu y'abantu bangi nnyo eryawo okugguka waliwo abagagga banga basatu baliwo babiri Tinka Tinka samuwandiise Tinka naye kwali
tinka yava ku ssaala yasimyewo ebinnya bwati era buli nayitawo nensanga omusajja ng'asibitaka ne mutunuulira bwe nti salina kye ndamunyega n'agamba mukama wange ensonyiwa nange ndi ku mulimu mugamba kola yantunuulira kuba namutunuulira nga sirina kye munyega nantunuulira n'agamba nsonyiwa naye nga ebyange ebyekkubo tetujja biramiriza nyo kati tumaze kugenda kugoberera bye tutegedde so buli omu bw'oba olinawo ekyenjawulo ekituuseewo mumbuulira eriyo muli ekirala ekiri ebweru w'oluguudo ekirimba tumye nawo tutandike tufune olunaku tulime ekkubo lyaffe bali abasaatuusi bagende okujja nga nalyo tuufu kati tutandike okunoonya ebigoma byaffe nga ntegedde biri bimeka naki tubyongereko liri eryaffe litutwala ebubu bigiryada eri ensonga endala gye mulaba gye soogeddeeko eri ebweru w'ebyo ab'essomero lyange wano kyemmanyi bakola bulungi tulina kye twakkaanyaako naye siwuliranga mawulire omanyinza ogwange mba mbimanyi naye nze nteekayo okutu eriyo ssentebe ensonga ey'essomero eryo twasembayo okubeera n'omusumba nga yakusinkanako eziro we n'omusuubiza okujja naye ng'omulimu ogusinga obungi gwalwoleseewo bakiriyalinga egrawundi basigula ne tuteekawo structure yazalirawo naye ng'egwanako mabaati fakiti ndowooza n'emiti gikaliddeawo mu bbanga emiti egyali ekizibu kyemba nenya kiri mu kiseera kino kamufundikire twakyusizaamu titwatandise okukuba amataffaali twetaaga okulaba nga tusaawo structures mwezi obuwangazi sofa kati tunatera okuyingira omutwalo era mbadde ngenda gasobola bbawa amabaati gakubi temporary olwo mba nnyonoona olwo munamuno akola dye essomero muliteekewo lyerijja okulaakulanya ekitundu ewa bitungulu ly'abambusa eryo lye tulwana kati liddawo litya gwe mulimu gwendiko ekimala amaanyi eyandibadde annyamba ku mabaati bw'ajja atajja na migaati yandize n'amabaati tusereka ajja na migaati kati ebyo nemmala neŋŋamba nti omulimu ndooza gwange kati ekyo nenkitegeera bwe mmala okutegeera ekyo kyenjagala wano tempulale olaba ebuzibwera bandaga kizimbe ky'amabaati 10 nga kya laboratory nagatwalayo kwegali bagaddewo omwaka nga kwegali nagenze bwezibwera ku nyumba z'abasomesa nagaddewo mwampulidde enalozaali ku kigo sabu paris nawadde amabaati 10 ku 22 amabaati 10 ewa bitungulu wali abaseveniside kanisa nagisebesa amabaati 205 kati ebyo byonna bwe wawalala abantu awo wessomera tulabawo nti waliwo obuzibu kuba nannyini kifo ekyo tajja ntulambululira bulungi kintu wantu wasomera tekasomera eyo somero likula tenerigwa waliwo akavuyo akali wantu awo singa wantu awo singa essomero lyalinga kisaawe singa twakitebana wabituna wantu awo tutambula tudda mu tuti tugiramu tuti tugira tuti kati waliwo enkwatagana ende ate ekirungi kati nze neetaaga nkiiko olukiiko lwe lujjayo omuntu kyayagala olw'ensonga nze sibawalana kyenjagala bwe tubanga essomero linaagasa kitundu tumanye lya kyaki tuyamba ku muntu oba lya community tumanye nti essomero lya community lya kyaki lyaki tuyingirewo nabano kati olaba kyovola bantu bagisa emitima ebiri oba bayamba muntu kubanga tulina experience embi ey'essomero lyekkalwe wali ekyo naye omuntu ayinza kyerabira kati tuzimba kino naye abantu era wali balowooza ekyatutuukako wali era kiyinza okutuuka wano kati ebyo byonna tubimanyi mu mitima gyaffe naye tetwagala kuddamu ebyo twagala kutambula nga tudda muki maaso bwaba waliwo ensonga gwe mukulu w'abazadde tuyite abantu bajjeyo ensonga abatereeza tutambule kubanga essomero ly'omukibanyirire twazza mu lino nabagamba bakulu nti mumanyi tonalebokadaaga mpadde amabaati gonna mukole ebyetaagisa ne batandika okudda eno ne badda eno kati be nawa seminti mu kitemi ate be bamu neeno omulimu gwe balimu nensirika nenga era nempaakingi
nembaga omusingi gwe muzimbye wano temuzimbye bulungi muzibye mukubirira tetujja kufuna kituufu kino ekizimbe kya bbanga ddene si kya budde butono kati omusingi gwayabika gwonna era kyekintawaanya wano ezirobwe bwe banteeka mu pulojekiti y'okuzimba eddwaliro abandeetamu baali bavuga kirala bo baali bamanyi ngenda bawa ssente bakole bye baagala ate nga kyenzimba ngamba nakola nga yasoma ngekyali ku toyi ya poliisi otyo sisobola kukola bitali bya kitegeevu ne mangamba mba nkola kino tulina okukanya tulina okukanya sinoonya kumala gakola bukozi kwejjako ne mbaga munkolere ekintu eki nina okujja ne pulaani n'abakugu eddwaliro w'enzimba ebintu si wa maama wange bwe kiba kigwa banenyanze mbaka ye yakizimba mu munone neŋŋamba mala kinyweza bana baali baagala ekyakagwirawo ne batandika seeki ne mbagamba mwogere mwe muli babbi mwagala kunzi naye mbamanyi era we wali obuzibu n'obutawana ogwange ssentebe kwe kuba nti bye mba nina kye nnaagaba nze nkireeta abantu bamanyira ntwalire ensawaana eza seminzi tuukaaga zijja mu kkubo zifuna ebigere nga ziva kati nze bwe ntikka ne neereetera abantu ngaga nti oyo tabbika oyo eyatuusizza ana batuusaaga awo kati we nina obulwadde kati awo wandeetera okugamba nti owaayi omusajja oyo omubbako ddi saa nkyali n'amaanyi n'ekitundu mwenkulembera muno mwe banze olaba olwaleero ne bw'oba onjigganya wano teri bakulembeze babadde mu luweero gwe sinoonyezanga kalulu n'abanjigganya leero teriyo gwe sinoonyezanga kalulu Kisamba yafa nakanoonyako Muyingo nakanoonyako Sebide nakanoonyako Kasule nakanoonyako Nadduli nakanoonyako Dewonsereko nali muwagizi yadde nali nkyali kakyere ebyo byonna kati kitegeeza buli wano wonna teri kyoyinza kunnimba mmanyi bulungi era kyovola nawamundu awo naye nga mbimanyi so kyovolaba ebyo ate abantu tebabyagala baagala nnyo kwata mu nsawo ntemera mpete kati ate nze ngamba mbulira kye tukola nkireete awo wanyiiza naye nja kugendera awo paka so mbamanyi kye tuliko kye kitu tutambule twogere tutambule kati nze ngenze ziroobwe DPC mugambe nali mbuga nti DPC mugambye nabo bategere nti nveeno kati baba bazannya amapeesa gaabwe bamanye nti neeno gye mbadde kati batereeze webyasoba noli bamukubire oge nti omanyi wali akasajja kabiyingiddemu kaakano gye kava n'okuva kati era eyo webigenda okutabukira awo kati esebo taata kubanga ekyokuzibenga simu yayogedde nange okutuuka kati ekyo kyenkomyeko ekyo muŋŋambye ekyessomero sebo mbatumye mwongere okola okutereeza kubanga kikulu eri ekirala bakulu ese waliwo seba akatalekeka mukama wange owekitiibwa MP otuuse nakalo kaakayiseewo ensonga y'amasannyalaze kakati sebo pulogulaamu ya gavumenti okugaba abasannyalaze mu bitundu egezezzaako kubanga wano gatuyitako ne gatuuka nekataggwe gy'omanyi obulungi eri ebukiibi ngenda keera ku lw'omukaaga nakuwulidde dda ng'oyogerayo naye wetwogerera olwaleero eyo bafunye amasannyalaze naye wane ekyabugga mu muluka gw'ekibanyi tetunafuna goge mazima ddala amasannyalaze sebo ku nsonga eyo mbadde nsaba baali batusuubiza nti feeza ey'okubiri baliddamu ate okugaba feeza ey'okubiri baliba batukola ki batuleetera amasannyalaze naye mukadde wange sebo mu kibanyi wano tuli bubi ddala ku nsonga y'amasannyalaze neyanziza eyo ewaffe kyabugga eno gwe muluka gwaffe ekyamasannyalaze ndi mukigoberera kati omutawana we guli mulimu abagamba nti bebagaleeta ne bagasigaza we gasiga eri abatugamba nti kati sekiwammwe katulabe bwagaleeta nesigange kubanga essente ezigaleeta bazeewola mu banka y'ensi yonna waliwo ne African Development Bank ne gavumenti ya Uganda mu ssente zeesolooza okutuwa amasannyalaze tuli mu lutalo ne gavumenti
olw'amasannyalaze neeyo gy'olaba gagenda ebikondo abantu tebagasobola gayingiza mu nju ga kakadde taata era bwe kiri era kye mbadde ngenda okugamba ewa bitungulu gamazeewo emyaka eki newe ennyumba eziriko kuliko yakapale eyeri nze nange ngalina wenkolera enaani natola kakadde mwawa kakadde mulimu ennyumba 3 kati ziwazeemu naye nze mbadde mmanyi ezibadde zigalina omwaka ogwerewe nga ziri ezi zibadde 3 naye nga n'akuumako akasooli kakyali ku mafuta akakuba kasooli nemmanya nti ne bwe gaba weegali galina okulaba abantu be baawa bagafunamu ekyo ne tumanya nti bagafunamu gavumenti bwe yeewola ssente omulimu neegukomya mu kkubo kati essente za Uganda ennyingi ziriibwa buliibwe zikola ntono bwe baleeta obukadde 5 bakozesa akaana obunenkaaga ne babugabana kati amasannyalaze gaali gakutuuka buli wamu naye olw'okuba ennyingi ze zaaliibwa ne ate entono ne zikola newe gaakoma wamu wasigala bikondo waya teziriiko kati newe ziri batandise zino era nage minisita amasannyalaze balwa yange weeryako nga nyala mutegeeza nga amasannyalaze mwali mutuwa tulimba oba mwali mutuwa ddala masanya ate waya lwaki muzinona kuba kati balinga abanona waya ebikondo oluvannyuma nayo bino awo gamazeewo gajja 2017 naye tebagasobola abantu kati bataddewo ekiwaayiro ekigamba mbu ga mitwalo 47 mbu waliwo 227 n'ebyawano totwala nga bwe byogeddwa olutuuka ebbomba ate bajja kutandika okukubala ate mulimu kino akawuti ya umeme kutuulako emitwalo 7 mu egyo mu 3 kati oli akugamba kati bagamba 4 naye ng'ate eri bw'otuukayo bagamba kirala kati ekyo nange ekyamasanyize g'ekyabbuga tegannuma bwe gajja kuba kati nze bw'otunula newange gakoma mu kasenyi ekyagakomyawo kibayi bagayose ekibemu kuba tubonyaabonya gakomyawo era gakoma wali waseeguya kati ekyo kitegeeza ki nti waliwo ekirala n'ekanju kibagaagala ne jiriyada bagaagala abazungu bali abeekabuwomero balina ekyuma ky'ennaanasi ekikaza weekiri bali ku genereeta nagenda amasannyalaze ne bambalira ebikondo baŋŋamba ebikondo bimeka ne banga basasula ate mu ngeri y'enjawulo ne nga kati ate ze mwewola zaaki era wano omugaga MZ ndoza yasasula naye gundi ye ekyali kati gayitewa gagenda yita wali bwegati gaveewa butungulu kati ekyo kijja kitya ti omulimu gwe tulina kati bazzeemu ne beewola endala ezigenda okumaliriza omulimu kati baŋŋamba buli wonna awaasigala mbatwaleyo so kati kyabbuga fe kyetugenda okukola gavumenti bagibanjiza ku mpapula nze ngenda kusooka nkola ebyalo byange byonna nga bwe nabiwandiika nabiwaayo dde birina obwetaavu kati bwe naaba neetaaga okutuuka ku ggwe ssentebe nti kyabbuga baagala kujja oba baapima oba tebaapima gwe tega kutu ekitubonyaabonya nze bwe mbayita abakulembeze abalala ate bagenda owula ate eyagwa bw'abayita bakeera nnyo ate eri bwe baba babuuza memba parliament tebakyabuuza muyingo nze gwe babuuza kati era eno bagaga nti MP wamulabye bwati kati baabamu ate balemera mulooko bali ku polling station balinda okulangirira owaabwe ate ng'obulu bwakola ki bwayitawo ne bannange nantwala so njagala gwoleme kufaanana balala bw'owuliranga gambye pa gwereeta ebbaluwa yaffe tudduke tutwale amasanya abantu bagafune abantu beeyagale kubanga ffe tuze sina mutawaana so ekyo kyembasaba wano waliwo n'akabonero k'okujooga kendaba akatali katuufu ssentebe omuntu omukulembeze nga nze nenkolera abantu uniform bwe baba bajja ewange ne bambala okujja ewange ng'abaana b'essomero kati oba beerosi n'obayita nga bazze bambadde uniform kitegeeza tebagenda kwogera bituufu bagenda kwogera bikusanyusa olwedde obabanja balinga batabani bo ekyo si kituufu ate ekyo kyakussa wansi bantu tulina okulaba ebyetaagisa wana abakulembeze mu kitundu kino kyakibanyi bwe banzaala n'abatumiza nembaga njagala abakulembeze mwenna mwenda mujje muntuuze ng'omwana wammwe abataka muŋŋambe tulina pulaani bweti nga ggwe ssebo wooviirako twagala bino nga njagala eddwaliro mu muluka guno naye ngenda ddikola ntya mujje embalala eri
kusekukulu eno obubaddemu bemupya oluddayo waabo olutuula awaka ng'abataka bamuyita mwe mulina n'olukusa olumpitanga muntu nga mwana nemugamba nti ssebo ffe abataka ne bayimaamu n'owetwale ne Ssaabakristu n'abasomesa bakuyise baagala bakubuuza olina nteekateeka ki eri ekitundu kye gy'ozaalwa nzije mbagambe nti nina bweti muŋŋe nti sooka eno ffe tugenda kukuwagira bwe tuti tugende n'amasannyalaze sobola kutwala ddakiika 3 nga tebanatudda nga twogedde tutudde basentebe 9 ero situbaze nzijawo sijjanga seeki n'amasuuti ngalekayo nzijja kuba nyinza obbatiisa ne baba bakuumi mbaleka Kampala ntuule mbagaye basebo ekyo kye mu bulamu okugwa ndiye nja bayitako munyiigire wali mu Kayembe badde ennaku zino banyiigire seeki takyayimirira tubuuzaako takyayimirira naye mujjukire nze mba ngenda okuziika egwali mutala gwe nga togenze gwoba ogenda mu lukiiko lw'ettaka lwazibye ekkubo nga gwoli wali omulimu gwo gwe kulaba ayitawo kunyiiga naye nga tomanyi nze nina accountability gye nina okuwa ebubuubi nina accountability gye nina okuwa ekyampogola kati bwe naayimirira kummwe buli lunaku eri asiika kabalagala emmanju yatandaba ye naamukolera ki eri ali ekyabbuga atali ku luguudo w'empita bulijjo ye naamukolera ki so munyambe mumpite nga mwana wammwe muŋŋambe kino kye twagala seeki ne bwe mumpita lukiiko nja kujja ne bwe muŋŋamba kugira mu bigere nzije muŋŋe nti seeki twagala essomero ly'ekyabbuga project gye twagala okukola naawe ng'ekijjukizo tukusalidde mabaati nga ŋŋenda nga seevingira bulungi nga mbaga nti mumaze gaagano ne bwe nvaako muliba mundabiraawo ne mulimbalako okubabuuzangako tibamba yajjanga natujajja mbuba eyo nungi naye yinza osigalawo neew'omulala omulimu ebyo bye mbatumye ewa Butungulu ndi musanyufu gy'ejaabwe nabawa ejaabwe bo bankozesezza bulungi era wowo baaba bantwalira ku kabangali oba olyawo kati essomero lyagudde linsuza ku mutwe ekisaawe twakimala ffenna buli independence mbawe emitwalo 5 egy'omupiira buli independence emitwalo 5 g'okutegeka liigi yaabwe era nziwaayo olwalero wa Bitungulu weewali abantu baŋŋamba nti twagala poliisi nali ngiteegerera mugi w'amabaati era nagambye DPC njagala olukiiko wa Bitungulu nga bwekyali mugitereeza ffe tukole tukulaakulanye munagenda ogizza nga tetubonaabona era jja ekirala ekya Butungulu banga Kereziya n'eneesali omutwalo gwa bulooka gwe bansalira era batandika okuzimba ngulina olwaleero ebyo byendiko kati mwabeno bwe mumanga mutudde butuuzi kuŋŋamba nti munyiigira butababuuzaako ekyo nange nja banyiigira okummaliranga obudde nga temulina kye munzijjako kirala wabula mbanyiigire nange olw'ekyo so kati njagala ssebo ssentebe nkyogeredde wano amasannyalaze eno tubanja twetaaga ekkubo liri twetaaga essomero twetaaga amasannyalaze mumpite muŋŋe nti g'okuze bassentebe bonna kyebaniwe Kawuka omuyite ow'Ebugabo omuyite ow'Ekidoolinde omuyite muŋŋe nti twagala kutuula tutuula wa nti waagundi nzije muŋŋambe nti omudwaliro nti ki munjagaza ki nti kino mujagenda okulaba nga tukoze tugenda abeeriwe batulekera kati mu Krisimansi abaana baayo bonna babadde eri bagabana nti tugende tugule Buganda tuzibe n'amakubo kati bassa kimu mu nkola kati bo eri babalaganye nti ani omwava atannagula Buganda nti tone obulako ki nti obukadde obu oyo yazze nabwo era wano abanaatandika okudda wano onoota okulyanga ekirambula eryagula omulala aguza mulala tekitaguza gwe neiba olwedda ajja n'anaagula eri kati mmwe owulira beeguliza omutinka n'aguza gundi gundi n'aguza gundi kati bo amapeesa gaabwe gali omu kati mwe muli wano seekiwendi ngenda kumala kuvaako 5 mutandika ogamba tetukuzaako kati muzeeko omulala yabamanya ennyo yabamanya ennyo so kakati mwawo
ogwo gwe mulimu gwe mulina kati kunyweza kifo nga nange ate munkozesa ebitabikanga bikola ki bitwala ekitundu mu maaso sera sebo musomesa nzija oluwalo lwange yawo tukole tugende nawe musomesa giri adanzija buloka zangu mutwalo gumu n'ekitundu nguleni n'omulolo wange nzija so kyembagamba era sebo munyambe mwebe manja nze sina musango temunampa mulimu nga mwana wammwe enalozaali nasanze kerezia bakagizimbira emyaka aga nembagamba newadde oluwalo bweru timukole kino nkole amabaati kwegali leero nakigoza bagizimbidde emyaka 8 ng'eri kasolya tevanga onagenze enkya wiiki eno tugitandika eggwe ne faaza mukiibi kakati ekyo kyekyange abantu omwenda bakulu mbawaabidde nange benkola na tebananteekerawo kifaananyi kyakulakulanya kitundu ate ng'enkulakulana mutwe njina kati bampise mu Amerika mwezi gumu naye ngenda kulambula abalimi b'omu Amerika abasinga okulima ennyo baagala kikuyamba eno ku bya bulimi nja kusaba bomba nga nziwa baani nja kusaba myuma bipika amazzi nga mbiwa baani mukola ki kyemmanyi mukola ki kyemmanyi mulima mwanyi ebibanja bye musazeesaze okutunda bye mumazeewo abatubonyabonya mmwe mubaleeta mpola kubanga singa ajja nga mumulese mwe mulungi ng'eyagula mulaba muntu mulaba naye gwe ogwira muntu n'omuwa n'amala n'atuyiganya so byebyo kangende ezirobwe nga bakyalaba nkuba emmeeza nga bakyandaba mu maaso ebya bye tutogedde lwenkomawo n'eŋŋoma ne bwevuga nkya temubuuza ate ki eŋŋoma evuga gwanga mujje so nsaba yesaala katonda atwanukule abantu bano abalala waliwo abalioku abebaza kati nzijaawo bangambye wali abalala batuyambako tituba tulwana eno eriyo n'abalala abalwana mujuke ensi yaddaawo kati n'abali mu Amerika bonna batulina kati amanyi ekyabbuga nga gye bamuzaala naye amanyi bulungi nti ewaabwe bazibye ekkubo era tuli mu kulomba ewaabwe bazibye ekkubo so bakulu njala beebaza tuli kyabbuga ate si guno gwekka gwe mulimu gwe tulina nina ekyampogola abantu baliira ku lusiko lwakubanga ebibanja bwe babitaddemu era ebikondo ekyabbuga kyakkubo abantu badde babanunako ebyamaguzi babizibidde kubo naye abiziba naye gyava alya ne maama we gye yamuleka alya n'oyo omukadde yawaddayana era naye yaliko omuntu so twagala bannayuganda tuleme kwerabira nti okusoma tekikugjaako kutegeera era bw'oba otegeera ne bw'ogaggawala ate tekyetaaga ogaggawale ng'ovaamu sensi emu kubanga olina okusigaza zonna nti ne bw'ogaggawala buli muntu n'omwava omwetaaga ekkuba eryo lye wazibye eggwali naawe kyemmanyi naawe ondaba gy'oyita singa baaliziba gwe nnyoko waali muyisizaawo muleeta era ne w'oyita wagulawo kale watuufu naye kati naffe tuziba ekirambulawo kyamira okujja eno n'oyitawo naawe betukuteekaka so twetaaga era njagala ab'ebyokwerinda bennyini mmwe bennyini obwenkanya bulina kuva ku kyalo nkubiriza abakulembeze benkulembera nabo muleme kuwaayo bifo byammwe eri batuuze ate kubanga mmwe temukola bwe tuba tuze nga waliwo ekiruma ssentebe situkiramu nga difensi bwayogedde ow'ekirambula tusitukiremu so si ssentebe ate kuzamba kwetooloola tujja kutandika okugamba abantu nti accountability tugiwe emyaka 3 tukulangire nti oyo tadda mu kifo kyaffe bw'onoobanga otusamba kifiiriza tujja kulangira nti oyo gundi ye tumulangiridde mu batadda abataka baatudde ne basalawo saate olwo tutandise ebamunaanika bwe tubanga tugambye nti ono seeki bw'abaleeta ebintu n'abibakwasa ne mubitereka byononeka aleme ekkola ne mwaniriza emigaati ekyo tuba tutegeeza mutuzza mabega amawulire gatambule nga tutambula tugenda mu maaso bano abaana bayita wano genda okusoma
abaana tubayita wano twala ebintu mu katale waliwo abatandika ekkomera kuno ku kyalo emmundu eziri kuno ezo ze zikuba poliisi kati tuli wano zisirisa abantu basirise boogera poliisi bwejja esirise busirisi nze maze okujja n'enzoogera kati twagala kulowooza DPC nze mpadde essaawa 48 ng'ekkubo lyaffe liguddwa bwe liba teriguddwa nze nja kujja ndyeggulire bansibe kubanga ekyo kyemwetaaga tewanansiba oyo yanoonye naye gy'anaalimira kubanga toyinza ate kusiba mwana waabwe ate nabo ne bakutunulako obutunuzi so kitegeeza oba oguddeko abantu olutalo ku mbeera ey'obwenkanya so ebyo ffe twagamba tetujja kulaajanira nga ate gavumenti tuyambe nedda kino tukyesobolera gwe naawe yali ziba leero tukuwadde obudde ddayo weetegereza oyo lumonde gwe watemyewo wakwetolooza bwetolooza gundi wano ddayo wekalu wano eyatuyiribya n'asiba abantu dooliini ali luddawa leero waali kati kitegeeza naawe kyotukola osobola okugenda dooliini gye yalaga Esebo mukulu. Amina mukulu. Basaba ne banyabo. Wekitibwa MPC bwe tweyanzanye tweyanzenge. Amina. Ebigambo ebirungi byotuleetedde. Oluwenda lw'omaze okututemera sebo tulweyanzeke. Amina. Naye sebo ng'abatuuze njagala okweyama gy'oli ng'abatuuze. Nga bw'otusabye okukolera awamu sebo tugenda kubanga tukolera awamu mu buli mbeera yonna. Tulindiridde eggwanga mujje weegenda okuvugira. Bw'eneeva sayidi yo tugenda kusitukiramu. Ate bw'eneeva sayidi yo nange nja kusitukiramu. Osobole okulwana okulw'ekkubo. Nsaba ku lw'ebigambo by'otubuulidde nsaba omusomesa w'ekitundu kino katuyimirire atuwe essaala efundikira olukiiko lwaffe Mukama atuleese atutuuse mirembe ssebo tweyanza nnyo tweyanzeege erinnya chairman. Amin. Tweyanziza ssentebe n'abakulembeze mwenna sebo defense tusiimi webala obujulizi nga tugenda okwongera okwebaza Omukama Katonda waffe atuŋŋanyiza akawungeezi kano kanange mpiseewo akantu kano katono nnyo kagenda eri omubaka waffe so twasiima nnyo obubaka bwaffe obwokulisa okuyita mu mwaka ate n'okutwagaliza omujja ebigambo ebyali mu bubaka obwo byali birungi kubanga wakwata ku baana okubakuza obulungi n'okukwata ku kukola ennyo n'ebirala bingi nga obubaka bwe nabusomera abantu baffe nabusoma bulungi tweyanze nnyo tweyanze kale mu linnya lya Paatiri Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu kitaffe omulungi tukwebaza olw'ekiseera kino kyotuwadde mu kawungeezi kano enteekateeka ennungi n'okutuluŋŋamizibwa kwa Mwoyo wo atubaddemu mu kiseera kino olw'obulumi abantu bo bwe balimu oba abamu okubeera nga tebafa ku bannaabwe beeyagaliza bokka ebyabwe ku bwabwe tukwebaza olw'omubaka omulungi ono gwe watuwa era bwe twalonda n'aba nga alumirirwa abantu be n'aba nga akola ekyennyini ekimugwanidde okubeera ng'akikola tukusaba nno Mukama Katonda waffe ebyo byonna bitutuuseeko ebyo byonna bitulidde ebivudde mu mubaka waffe biweeko Mwoyo wo bisobole okuluŋŋamizibwa ate tutuuke ku ekyo kituluubirira ekyokuggula ekkubo lyaffe kubanga lituyambira wamu ng'eggwanga lyaffe lino ate naddala ekitundu kino ekiseera nga bwe kituuse ekyokwawukana wano tukusaba osigale naffe mu kutambula tukeeka ogere naffe ate tuleme kubeera nga twawukanye mu mubiri naye tusigale nga ne mu mwoyo tuli bumu yongera okukuuma ensi yaffe omwaka nga bwe tugutandise tuluŋŋamye mu mwaka guno obubaka omukulu bwe yatuweereza tubugoberere bulungi nga bwe bwasomebwa bwe tunaaba nga tubugoberedde bulungi kinaayamba ekitundu kyaffe okugenda mu maaso mu nkulaakulana ate ne mu mbeera y'ekitundu okubeera nga tukibeeramu nga tuli basanyufu bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe omwana wo oyo awangaala era n'alamuno naawe ne Mwoyo Omutuukirivu anti Katonda omu emirembe n'emirembe Mukama abankuumire